emirembe gibeere nammwe. Abooluganda, abantu ba Katonda mwenna, tweyatule bwe tuli aboonoonyi, tulyoke tusaanire okusoma obulungi mu misa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, nammwe baganda bange, nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gonsinzidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama. Ekyo tukisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, omwana wo awangalangalamula wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Kale kambalage ekkubo erisinga byonna. Singa njogera ennimi abantu ne bamalayika ze boogera, so nga sirina kwagala, mbanga ekidde ekivuga oba ng'ensaazo ezisaala. Ne bwe mba n'obuyinza obw'okulanga ebirijja, ne mmanya buli byamagero bya Katonda na buli byamagezi byonna, ne bwe ndiba n'okukkiriza kwonna n'ensigula n'ensozi, so nga sirina kwagala, siba kantu. Ebyange byonna ne bwe ndibimalira mu kuliisa aboolo, ne bwe ndiwaayo omubiri gwange n'ensiiriira, so nga sirina kwagala, sirifuna mugaso. Okwagala kugumiikiriza kwa kisa, okwagala tikukwatirwa bujja, tikukola bitagasa, tikwepanka, tikunoonya kitiibwa, tikugoberera byakwo, tikusunguwala, tekulowooza bubi, tikusanyukira bubi, naye kusanyukira mazima, kugumira byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, na kuwangula byonna. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Ekitongole kimu kyatakoonyeeko obukulembeze bw'Obuyisiraamu. Ndabye Sheikh Rajabu Kakooza ng'ajja. Watandikidde okutwaniriza ye nga tannatuuka. Ekyamagero kino kikulu, ntegeeze kya Kristo n'Ekereziya. This is a great mystery, and I speak in reference to Christ and the Church. Ebigambo ebyo bya Pawulo omutume mu bbaluwa gye yawandiikira Abefeezi, bye nnonze bituyambe okwebuulirira mu kitambiro kino eky'olunaku lw'abaana bano ab'omukisa. Muli ba mukisa.
Charles and Sonia Elizabeth muyitiddwa okwetaba mu kyamagero ky'okwagala kwa Katonda kwayagalamu ebitonde byonna naye mu ngeri ey'enjawulo ffe abantu. You have been called to be a sacrament, a visible sign of God's love for his creation and in particular humanity. Mbasaba musituke mu abagole. Abantu ba Katonda bano babaanirize mu ngeri y'enjawulo. Mukyukire ekibiina, turn and face the congregation. Mulaba abalangira n'abambejja bwe mutunula eno mulaba nga mukyali eri mwayanguyeeyo wamma. Mulabye abalangira n'abambejja abaddu n'abazaana n'omuzaana omukulu yennyini maama Nnaabagereka. Mulabye abaami n'abakungu ba Kabaka n'omwami omukulu kitammwe Charles Peter Mayiga ne maama wammwe. Mulabye ebikonge, dignitaries from the central government, ebikonge eby'omu gavumenti eya wakati, dignitaries from Mengo establishment, ebikonge eby'Emmengo taata wammwe ne maama gye bakulembera. Mulabye abantu abakulu n'abato, you have seen young and old. Mulabe abakulembeze mwe mu Church of Uganda tuli nabo. Mulabye abakulembeze b'Obuyisiraamu. Mwekalirize bannaddiini n'abasaaseredooti bonna bazze banneegatteko. Nze omujulizi omutongole bo nange tujulire Katonda kyakola mu mmwe kaakati mu ssaawa eziddako ekyamagero ng'asiba okwagala kwammwe okukunyweza obutalekaamu kasagala mu ssakalamentu ery'amatirimunyo. Matuule baana bange. Obungi bw'abantu bano n'ebiti eby'enjawulo mwe bagwa mu abagole kababeerera akabonero kabajjukiza era akabakakasa nti mutandise olugendo lwammwe mu bufumbo obutukuvu. Omuntu nga tayinza babuuza nti muli baawa muvaawa, mulina obuvo. Mu mpisa ey'Abalooma wabangawo omuntu gwe bayita novus homo, nga bw'otutunuka bw'oyitimuka n'ovaayo bagamba nti oyo, ne batunula mu lulyo lw'abalangira, mulangira mumbejja nga togwayo. Ne batunula mu lulyo lw'abakungu, mukungu ani amuzaala nga talabika. Babanga n'ekitongole eky'abaphilosophers, bibuuza mu baphilosophers abamanyifu, oyo mwana waani nga tolina woogwa. Ne baga nti oyo novus homo, muntu mu Luganda gwe bagamba nti munaku kaama, yeerandiza yekka, yeetandiza. Abavubuka baaliro baga nti yeeyiiza n'atuuka waggulu. You are not in that category. Bazadde bammwe babasimira dde omusingi omugumu. Babateerawo dda olujegere network ey'okukolagana n'abantu
abo be musobola okwekwatako mutambule mu lugendo luno n'obuzira era mujja kuba bawanguzi. Baana bange, mugwa mu kiti ekyabannamateeka n'omulamuzi omukulu w'eggwanga lino waali, n'entebe ekulemberamu ng'amateeka ga Uganda gakolebwa waali Anita. Mmwe mwembi Father Kiresa nzibiddeko muli mu mateeka, kirungi nnyo. Mbasaba, sibasaba mbalagira, timutandika olugendo lwammwe with a contract mentality. Wano timutta buguzi. Si byakugamba nti we are exchanging goods and services following the underscored terms, conditions. No. Muyingira bufumbo butukuvu. A covenant, an exchange of persons. Charles, omutima gwo watandise dda naye guweereyo ddala ewa Sonia. Sonia kola bw'otyo kubanga Katonda kyabayitidde. Katonda mu kitabo eky'amalamaga agamba eggwanga eddonde, ndiba Katonda wammwe nammwe muli babantu bange. I will be your God, you will be my people. Nammwe mu kyamagero ekyo ekyokwagala kwa Katonda mwabayisidde. It's an exchange of persons without conditions. Si byakugamba nti bw'onaabeera omwesigwa nange naabeera nga mwesigwa, bw'onaasigala nga onsuusuuta nange nja kusigala nga nkusuusuuta. N'ekisingayo obubi, bw'otaabeere mwesigwa gye ndi, faithful, nange nga nkulagako. This is not what you are going in for. You are entering a covenant, a mystery where you need divine assistance. Bazadde bammwe bajja kubalaga ekyokulabirako bakirina. Mikwano gyammwe bajja kubabuulirira, naye ekikulembera byonna mweyambe akadagala akali mu Katonda yennyini. Ekigambo kino nkikozeseza akadagala. I'm referring to an American Catholic convert by the name Dr. Scott Hahn, H-A-H-N. Omusajja ono mu mwaka 1986 yakyuka n'afuuka omukatoliki. Mukyala we n'alwawo mugoberera, n'atandika okuyigirizibwa ebyenzikiriza eno. Agamba nti mu byonna ebyamuyamba okufuuka omusajja ssemaka omutuufu, in inverted commas, kubanga omutuufu ali Yosefu yekka, ye musajja omutuufu gwe tumanyi, muzzukulu wa Adamu ne Eva, ke kadagala ka penitensia, n'okubeeranga every day in attendance of the Eucharist. Ndowooza kye yazuula ddagala kkulu nammwe lijja bayamba. This man eventually, we nasomera bino byembanyumiza nga batabani be babiri, he had 5 children, 4 boys, 1 girl, nga bagenze mu seminaariyo nga musanyufu muzibu nga bali mu kutendekebwa bafuka abasaaseredooti. Ekigambo ekyo n'akikaatiriza. Baana bange, Sonia naawe Charles, obufumbo bwammwe
mu bunywereze ku kuwuliriza ekigambo kya Katonda ate ku Sande mukiwulira buwulizi omusaaseredoti oba omudyakoni akibamenyeramenyera mu mmisa eya Sande si emu mujja kuwuliranga eddoboozi lya Kristo Mukama waffe yennyini nga libajjukiza kye mujulira ku nsi gwe mukwano gwe gw'alina wakati n'ekereziya buli kitambiro omusaaseredoti agamba guno mubiri gwange guno musaayi gwange. In a way, he offers himself to the faithful. He is the husband, the bridegroom of the church, which is his bride. Bwe munaabanga muddayo eka ng'ekitambiro kiwedde nga Charles obuuza Sonia kyokiwulidde omutima gwo okyagumpa mu bujjuvu nga tewali bukwakkulizo nti Kristo omuwulidde. Sonia ng'abuuza Charles okyanneewa wenna omulamba nga bwe twalagaana nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 akadagala ako mukeeyambe. Scott penitensia yagifuula akalagala lwa nsonga. Entering into a covenant is a huge risk. Ne Katonda yennyini okusalawo okutonda omuntu ng'amuwadde eddembe okudda gy'ali oba okumujeemera, it was a huge risk. Era ekitabo ekitukuvu kitulaga mangu Adamu ne Eva amangu ago ne basalawo ne beewaggula, teyabaabulira. Adamu ne Eva nga bamaze okwewaggula n'abaana n'abazzukulu baabwe baagabana ku kisago ekyo. Abayigiriza ab'ekitabo ekitukuvu baga nti buli muntu yenna muzzukulu wa Adamu ne Eva ayina olwatika mubongofu azaalibwa ayinako obuyongobevu enkovu olw'ekibi ekyo ekisikire. Kyokka Mukama waffe Yesu Kristo atussaako koyinza okuyita kaweredingi, ate kaweredingi akatulekera mu masaakalamentu mugeeyune. Omusajja omu yali asaabaza abantu ku English Channel oba mu Luganda Channel kyeki oluwannanda, anti mu Luganda tuloga nti oluwannanda lw'ekanaala, si kye tuba tutegeeza olwannanda engezi. Aba atwala omusajja omu n'agamba nti naye gwe ansaabaza, amayengo bwe gatabuka wano tukola tutya? Omusajja n'amubuuza nti omanyi okuwuga? N'addamu nti simanyi. N'agamba nti owona. Contradiction in terms. Omanyi okuwuga, ennyanja bw'etabuka eryato ne lyabika ggwe okola ki? Owona. N'amugamba nti mpona ntya? Nti kasita weemanya nti oli munafu tosobola kuwuga, eryato olwabikanga nga ggwe okwata ekipapagula ekivudde ku lyato, tokola kirala kyonna, onywerera okwo okutuuka abantu lwe banajja ne bakununula. Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba yafaanananga ayenjebuse, n'alyoka agamba nti is consummated, biwedde, n'atununula. Mumwekwate. Olugendo lwammwe lujja kuba lwa buwanguzi nga simaanyi gammwe naye nga mwekutte ku Kristo Omukama. Baana bange abaagalwa, timutya, mutandikirewo okusenvula n'obuzira nga mwekutte ku Kristo oyo, mwagalane nga mujjukira ekiragiro kyawadde nti mwagalanenga nga nze bwe nabaagala. Abooluganda mwenna abazze okunneegattako tubeere bajulizi b'ekiragaano ky'abagole bano
mbakowoola tubakwase Yezu Maria ne Yosefu ekitukuvu bawolereze abagole baffe ate tukomewo nga batuyise luvannyuma lw'emyaka 10 nti byonna bigenda bulungi mujje twebaza Omukama. Amiina. Okwagala kwammwe kubeere kw'amaanyi. Sonia Elizabeth onywerere ku Charles ennaku zonna ne Charles bw'atyo si ekyo kyokka era mugumire n'obufumbo bye butuma okwagala nammwe mwennyini, okwagala okuleeta omuntu omulala ku nsi, okubakunjula be munaaba muleese nga Eklezia ne Kristo bw'alagira, ate n'okutambulira awamu n'ekibiina ky'abakkiriza. Okufumbiriganwa ng'Eklezia wa Katonda bw'alagira. Abazadde b'abaana bano mukkiriza abaana bammwe bafumbiriganwe? Katikkiro ne maama basituse n'okusituka. N'abasonia bayimiridde era kyekyabaleese ne bwe mutaaligambe bano bakulu mwebala okubawagira. Ako nako kabonero kabazzeemu amaanyi nti emabega waliyo bazadde bammwe timuli mwekka. Kaakati kino kyakwetegerezebwa mmwe mwembi. Elizabeth, Sonia naawe Charles, tiwali abawalirizza obufumbo mubwerondedde ne mubwesiimira mwekka? Tewali atuwaliriza tubwesiimidde ffekka. Tewali atuwaliriza tubwesiimidde ffekka. Bajulizi bannange mukiwulidde. Ekyo ku mbaga kye mwali kubidde ng'engalo. Mwoyo mutuukirivu yeebala okubafuuyirira ayongere okubeeranga nammwe. Kaakati mwetegeze obutaswaza bufumbo nga mwagalana. Sonia Elizabeth ng'ossaamu Charles ekitiibwa ne Charles bw'atyo ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda ng'ababawadde n'okubagunjula nga Kristo n'Eklezia bwe balagira. Mwetegese. Mwekkaanye. Essakalamenti lino lye mugenda okufuna tiribawa nneema yokka, libatikka n'omugugu nga bwe mbagambye buli omu risiki eri munne. Mu ssanyu ne mu bikalubo, mu bugagga ne mu bwavu mubeeranga bakozi. Kati gwe naawe ofuuse munna Buddu, simanyi gy'osibuka. Buddu sitwagala baavu, tubeera bakozi. Mu bulamu ne mu bulwadde, wabaawo obulwadde Katonda bw'aleeta nga bwakugumiikiriza. Mu buvubuka nga bwe muli kati ne mu bukadde nga mugudde embugubugu. Baana bange, omugugu ogwo mukkiriza okugwetikka? Tugukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Tugukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Amiina. Kaakati mwannyina wa Sonia watuuse dda. Jangu Charles omukwase mwana munne gwe yeerondedde mu linnya ly'abazadde bo. Mu linnya ly'abazadde bammwe. Nze Kasirye Felix Herbert, mukoddomi wange Charles Bbaale Mayiga, kukwasa mwannyinaze Nnaabagereka Sonia Elizabeth mufumbiriganwe mu bufumbo obutukuvu nga Eklezia Katolika weeragira. Omukama abeere nammwe. Katonda yeebale. Kule muwanyisiganye emitima ng'omusimbi eriiso naye ng'ali ku simbi. Nze Charles Bbaale Mayiga nkufuna ggwe Nnaabagereka Sonia Elizabeth obeere mukyala wange, kulaaganya okukunywerako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu,
mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Nnaabagereka Sonia Elizabeth nkufuna ggwe Charles Bbaale Mayiga obeere mwami wange, nkulaaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Charles Bbaale Mayiga ne Sonia Elizabeth Nnaabagereka, ekiragaano kyammwe kino kimukubye mu maaso g'ekereziya akuŋŋaanye wano. Katonda ow'ekisa akikakase, abayire n'omukisa gwe mungi. Katonda kyamaze okugatta tiwabangawo n'omu akigattulula. Nange mbawo omukisa mu linnya lyeyo Katonda Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Abooluganda ffenna tuyimirire ng'omukulu agenda okuwa empeta zino omukisa. Ayi Mukama, awulira okwegayirira kwange. Omukama abeere nammwe. Twegayirire. Ayi Katonda, gwe nannyini kigambo ekitukuza byonna, empeta zino ziwe omukisa bano Charles Bbaale Mayiga ne Sonia Elizabeth Nnaabagereka bwe banaazeeyambanga nga bw'oyagala nga tibeerabidde na kukwebaza, era olw'okkoowa linnya lyo ettukuvu basaasire baziggyemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri ku bwa Kristo Mukama waffe. Abasigadde tutuule. Nange Sonia Elizabeth Nnaabagereka kunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutuukirivu. Amiin. Nange Charles Bbaale Mayiga kunaanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Bali babiri mu mubiri gumu, mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Eggwanga lya Katonda mwenna abakuŋŋaanye wano, nina ekulangirira okuva ku ddakiika eno ne bulijjo Sonia Elizabeth ne Charles Bbaale Mayiga bafumbo batukuvu mu Ekereziya Katolika. Si ekyo kyokka, era bajja kuwandiisibwa mu kitabo ky'abafumbo mu ggwanga lyaffe. Na yonna gye muliraga timwerabiranga. It's a covenant, not a contract. God bless you.
Sebo tweyanzeeke omukolo guno gw'otukoledde. ali mu ggulu obwakabaka bubujje ebyaffe nga naffe bwe tusonyiwa otukolera obubi totutwala mu kukebebwa naye tulokole mu bubi gwe watonda omusajja n'omukazi n'obakola nga bakufaanana tukwegayiridde nga tukwesengereza tusabira omukazi ono Sonia Elizabeth agatiddwa ne Bbaale Charles olwaleero mu sakalamento ery'obufumbo obutukuvu. Ayi Mukama, bayiire omukisa omunene oguva mu ggulu, amaka gaabwe
bagafuniremu abaana mu nsi babeere bajulizi bo bwe balimala okukaddiwa batuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu nga bali wamu ne bannaabwe banaaba beetoolodde. Ekyo tukisabye nga tuyita mu Kristo. Turn to the clergy as well, abagole. Kati nammwe mweyagalize. Sonia Elizabeth amaanyi g'essakalamentu lye bafunye era libanaagabanangako olunyeege yongere okukola mu bo. Ate naffe ffenna abeetabye mu kitambiro kino ekitukuvu kitugase ku bwa Kristo Mukama waffe. Ngenda kuweera ddala omukisa musigale nga muyimiridde bassebo ne bannyabo. Njagala kwetonda saawa eno naali badde ndi mu Poland Krakow olw'olukiiko naye natumye tulina omusoosoloti waffe abeera e Roma namugambe genda onkiikirire. Mukulu waffe Katikkiro yagenda okunsaba okujja wano Archbishop ng'akakasiza nti tajja kubaawo nga mmaze okweyama okubeera mu mmisa bweti Munyonyo ku ssaawa 4 gye nakedde. Dokita oyo w'ensambya nabadde siyinza butabeerayo kubanga yansobozesa okuddamu okuyimirira. Mu 2018 nafuna ekizibu disiki yange y'omugongo n'ebuukayo yonna n'ensanyalala. Suddenly nakola decision ne neurosurgeon omulala ne bannongoseza ensambya. In 2 weeks I was up. Kakati bwe yansaba nti olwaleero naye lwagattibwa nange muyambe okutandika olugendo olw'obulamu obw'omwoyo nga siyinza kumusazaamu. Awo nno bannonedde mu bugombe nange ntambuddeko nga mmwe okutuuka wano. Nebaza nnyo ttiimu ya Katikkiro. Zeddakiika ezo zetugudde mutusonyiye mwebale. Omukama abeere na Omukama Yezu eyali ku mbaga y'ekaana mmwe Charles ne Sonia abawa omukisa gwe wamu n'eŋŋanda zammwe zonna. Oyo eyayagala ekereziya n'asukkirira
okwagala kwe agende ng'akuyiwa mu mitima gyammwe buli kanaku awatali kusaalawo. Omukama abawe mubeere bajulizi b'okuzuukira kwe nga mulinda n'essanyu okwesiima kwe baatusuubiza. Nammwe mwenna abali wano, Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe omukisa. Misa ewedde, tugulumize Omukama. Gwaffe ogende mu maaso n'ebinaddirira. Bwebalese bakumpaka kisakano, Omukama mwenna abakuume. Be bakulu bannaffe Omwami Peter Kasirye n'omukyala Sonia nedda n'omukyala Lilian Mayiga Mutengu be bazaala muwala wange ono Sonia Elizabeth. Kakati ate awusinza bagamba nti ono yazaala sijje. Sebo Bishop Severus Jumba tweyanzeege okujja okugatta abaana baffe bano n'abasosodooti bonna abanjuddwa. Tusanyusa okubalaba ne bannaddiini bonna. Twebaza abakulembeze b'eddiini abalala abanjuddwa erudda eno okuva e Namuŋŋoona Ssaabasumba Muzeeyi, okuva e Namirembe mukoddomi wange Bishop Banja. Bishop Banja yeddira Mbogo, ate Kanoni Nassaka mukyala we yeddira Mutima. Sebo Sheikh Kakooza n'abakulu b'eddiini mwenna abali wano, tusiima nnyo okubeerawo kwammwe n'essaala ze mutuwa bulijjo. Nkakasa n'abaana baffe ze mugenda okwongera okubawa. Ekiri wano tekirojjeka nga Father Mayanja bw'agambye. Nagamba omusajja ono nti obufumbo bwabwe naye embaga yaffe. Era ndowooza bakirabye. Ekiri wano nga Bishop bw'abagambye kibalaga obukulu bw'ensonga gye muliko n'abantu abali wano. Twebaza nnyo Katonda atutuusizza wano. Emyaka gigenda kuwera 35 nze ne munnange ono twagattibwa mu Kereziya Yezu Kabaka. Bafather abaaliwo wano waliwo babiri. Father Charles Sengendo w'Ekisubi ne Father Vincent Mulumba baaliwo. Tulina omukisa gwa njawulo. Musenyoli Kasule sirowooza nti yaliwo, naye nga yali amanyi kye naliko. Era obubaka yabuwa Father Musoke eyatugatta. Kale tuli ba mukisa nti ensonga gye twayitamu n'abaana baffe bano bagitandise. Era mbasaba mwongere okubasabira. The Right Honourable Speaker of Parliament of Uganda, my Lord the Chief Justice, Mama Banaalinnya abalangira n'abambejja, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda n'omumyuka, baminisita aba gavumenti eya wakati, baminisita ba Kabaka ne baminisita ba Kabaka abaawummula, my brother from Tiengadola, the Prime Minister of Tiengadola,
there could be some dignitaries I haven't been able to recognize. Lord Mayor, abataka abakulu ab'obusolya, ab'amasaza, ababaka ba Parliament, ababaka b'Olukiiko lwa Buganda, abakungu, abaami ba Kabaka, bassebo ne bannyabo. We are the proud parents of the bridal couple here. I was going to say I'm the proud father, but then she gave me a little nudge. We are here, we are the proud parents of the couple before us today. We are very grateful that you could spare your time and come here to witness this momentous occasion for our children. I think some people from Kenya also here where the children stay. We owe you a debt of gratitude. I've been telling these children that the sacrament and the marriage is theirs, but the wedding is for us. The wedding is for the community. We have the church to officiate. We've got the state actually represented here fully. The executive is represented by the ministers and political leaders. The legislature is represented by the Speaker of Parliament herself, and the judiciary is represented by its head, the Chief Justice himself. The kingdom is represented, I don't know whether by myself or by royalty, but they're all here, and the leaders in the kingdom. Our families are represented by the four of us here, and the community is represented here. So you understand now what I meant by saying that the sacrament is yours, the wedding is ours. But the important thing is for you to acknowledge the fundamental step you've taken. The presence of the different categories of people here signifies that. So we thank God for you, the two of you. And, I think I should stop there because we are going to speak again and again and again. My Lord, the Chief Justice, at home, nobody calls Charles Charles. Everyone calls him CJ. At home, no one calls him Charles. Everyone calls him CJ. Actually, it's kind of strange for me when I hear people call him Charles. And people have been telling him that maybe, one day he will take over your job, my Lord. But CJ is just Charles because I'm also Charles. Incidentally, people don't call me Charles at home. Everyone calls me Peter. The story is long why all those are my names. But then Charles and Sonia, his wife, are lawyers. Actually, Charles is an advocate already, practicing advocate. Your presence here is of great significance to the marriage, but also to the career, to the profession. Incidentally, CJ and Sonia, I once, about 3 times, I conducted cases with the Chief Justice when he was an advocate back in the day. It is very pleasing that he's here to witness your wedding. And may I, my Lord, request you to come over and say a word or two to the newlyweds, my Lord. Who have led us today in celebrating this holy matrimony. Right Honorable Speaker of Parliament of Uganda, Honorable Ministers, Members of Parliament, the various dignitaries in the order set out by my good friend Charles Peter Mayiga, the
Katikkiro of Buganda, the parents of the couple, the new couple, the new couple who are members of the learned profession, and my Lord Bishop, the learned profession is a great honor and title shared by 3 professions. It is owned by your profession, my Lord Bishop, theologians. It is also owned by medical doctors and then lawyers. Although not unexpectedly, we lawyers have dominated the ownership of the learned profession. This is a honor which is given to those 3 professions. So if a lawyer calls you, my Lord Bishop, my learned friend, you should joyously respond accordingly. We join the Mayiga and Kamanje family in joyously celebrating this great occasion of the sacrament of holy matrimony. We thank the Lord God for His grace in ensuring that we see our children coming before the Lord to start a family. I thank the 2 families for remembering to invite me to join hands with this in this great celebration. I want to say a word to the couple. I saw you taking the vows. The vows you did not take to the bishop, you did not take to us, you took before God. Those solemn undertakings which you made was before God. We are just lay witnesses to those strong vows you made. This is how the way of things are. You can see how your parents are so happy. Because the Lord God provided for continuity, perpetuation. The mantle is now being handed over to you. Remember, the holy matrimony is between the 2 of you. But the marriage, and I think on this, the African culture is richer than the Western culture. Marriage is between the 2 families, even between the 2 clans, not just between the 2 of you. So in whatever you do, you should bear in mind that the Lord God before whom you made the vow is looking at you. You should know that whatever you do, good or bad, will reflect on your parents, will reflect on your extended families. And being Catholic myself, I know that there is no experiment in marriage. Once you come for holy matrimony, it is until death does your part. That is what I remember. So you must be in it through thin and thick. And we pray that it is never thin, it is never too thick, it is always pleasant. We thank the Lord God for you, and we pray that, before I finish, I think one of God's first commands, I don't see it in the 10 commandments, is that you multiply and fill the earth. So please make that contribution to the multiplication and filling of the earth. May the Lord God bless both of you. Thank you. For finding the time. And there has been a tragedy in his family. Actually, he's proceeding to Budu after here, I think. There is a funeral of a muko of his. Please pass on our condolences. We've been honored to have the presence of the Speaker of Parliament, Enalongo,
May I take the honor to invite you, Right Honorable Speaker of Parliament, to come and speak on behalf of all the legislators here and those who may not be here. Please give a hand to the Speaker of Parliament. Charles and Sonia, Mama Nnaabagereka, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, and the parents of the Bbaale, Prince David Wasaja, my Lord the Chief Justice, the Secretary General of NRM, all the ministers from the central government and Buganda, members of Parliament, the Lord Mayor, Elias Lukwago, gentlemen and ladies. I want you to clap your hands for having come to witness the marriage of this young couple. I greet you all in the name of the Lord. God is good, and all the time. Amen. I feel privileged to be here and to have been invited. My very good brother, Charles. Don't get offended when I don't call you Katikkiro. Charles's sister was my boss when I was working in Centenary Bank. I saw her somewhere, Sylvia. Sylvia was my boss. Thank you so much. I have been part of that family, and I'm still part of your family, so I'm your Senga. And as Senga, I am going to ask what the Chief Justice said, that you go out there and multiply, get balongo as the nalongo. The church, I want first of all to thank you so much for all the prayers that you gave to us. I am very impressed that Charles brought Sonia as a wife. Just like the Bible, Adam was given Eve. He was not given Adam. And that is the law that we have just passed as Parliament on homosexuality. And this all comes out of parenting. I want to thank the parents of Charles and the parents of Sonia for ensuring that your kids have been brought well to know the norms, the values, and the traditions of our Ugandans. That you're able to bring here a woman, not a man to wed with. And I thank God that we have a woman, a very beautiful girl that you have wedded with. Thank you for very good parenting. We are here to witness the whole matrimony. And as already been said, for us, ours is witnessing. Yours is the marriage. You're all coming from different backgrounds. And the different backgrounds comes with different attitudes, values, and whichever. It's upon the two of you to ensure that you get a middle ground, how you can live together as husband and wife. You need to make your wife your friend and your husband your friend. It is only friends that can share a little more in a relationship. So be friends for you to be able to make a lasting relationship. And as already said, this is not a contractual relationship. It's a permanent covenant that you've made before God. And we thank God that you've been able to come and make the vows before God. And Papa Bishop, thank you so much for coming to be a witness and participate in this covenant.
mwebale nnyo okwagala Katikkiro